Kalama TV, Kadaama agamba nti ssente ze bamusasula ku nkomerero y'omwezi zibaluma. Ssente zino twalisuubidde nti omuntu ozikolerera n'obeera ng'obawa saaviisi ate nabo ne babeera nga bakuwa ssente. Nabagamba ekintu kino tewali ayamba munne. Tonyamba kumpa ssente ate nange sikuyamba kukolera mirimu, wabula ffenna tubeera 50-50. Nkukolera emirimu nsasula ssente zange. Nze ndowooza eŋŋombo ye yalibaddewo nti tolowooza nti onnyamba nange sirowooza nti nkuyamba, wabula buli omu abeere ng'amanyi nti waliwo omulimu gw'alina okubeera nga afulfiringa oba okutuukiriza ewa munne nga gwe okunsasula nange okukolera emirimu gy'otasobola kwekolera. Kadaama ono agamba nti kyewuunyisa nti omukadde gw'akolako ate akaaba n'amaziga nga bamuwadde ssente. Kuba ssente ze bamuwa ziri 177 ng'ate Kadaama yaliwo baali bamuwa ndowooza 160 bw'atyo nga bwe mujja omuwulira mu sitori ye. Kasooke tuwulire Kadaama ono ng'annyonnyola ensonga ye naye nga waali yeewuunyiza omuntu gw'okolera yalirumiddwa atya ssente z'akusasula. Halo nnyabo. Mukulu Kadaama neetaaga ku magezi kubanga wano wendi mazeewo emyezi 3, ndi mu mwezi gwa 4 naye kuba lwe natandika okukola wano kuba nakyusa ennyumba ne baafunira ennyumba endala. Mpulira abantu babiri okuba lwe najja wano eno, mpulira omuzaire omusajja n'omukazi. Kuba lwe najja wano omukazi ono buli lwe baasasula omusaala ogwasooka bampa ziri ssente z'omuntu eyakayingira mu Jordan 160 nga ze baleeta okumpa, naye mbagamba nedda, mulina kumpa ssente zange 177 mu ddina. Kati mutabani we yasanga omukadde akaaba lwaki mugambye nti ssente size nnina okufuna kubanga balinako wano eno omukozi ng'afuna ezo ssente 160. Kati nze kampani nga yabagamba balina okumpa 177 mu dinars. Kaakati mukadde ng'akaaba yakaabira ddala olunaku lulamba yasiiba akaaba. Ssente ze bampa nnyingi lwakuba banyongeddemu 17. Ssente ze bampa nnyingi. Mukadde n'akaabira ddala nnyo n'akubira abantu bonna batabanyi be n'abakubira katono mutabani we eyandeeta. Bamala n'akwata essimu n'akubira kampani agibuuze ssente mmeka ze nnina okufuna. Kampani ne babagamba nnina okufuna ki 177. Abagamba n'omukadde omukazi nga waali naye ng'omusajja agamba omukozi muwe ssente ze, naye ng'omukazi ng'alina empaka namukadde omukazi ng'alina empaka ng'akaaba okufa obufi. Era tekyamulobera kwolwo, tekyamulobera olwo lwokka, tegwali mwezi gumu gwokka ogwo. N'ogwokubiri bwe baatuuka okugumpa nagwo n'akaaba, ate ogwo gwo nga ndi mu gutandikako ogukola. Yagunnangira twali ewabweru, yaŋŋamba kuba ffe tuli ku fulo ya 3, n'aŋŋamba tugenda kwera ewabweru ne mugamba naye eno nga sinnakwerayo. Kwetoolooza ennyumba yonna oyere ogyetoolooze yonna. Tuli ku fulo ya 3 awasigadde batabanyi basulayo. Kaakati omukadde n'ayagala ankozese eyo ne mugamba nedda, eno sirina kukolayo. Ate buli lwe bansasula mutabani we alina mutabani we wano eno okuleko neyandeeta. Eyandeeta talina buzibu yadde, naye alina mutabani we bwe bamala okunsasula anti bamanyi bampa ssente nnyingi bo nga bwe baziraba nti bampa ssente nnyingi. Ajja wano eno n'abuuza mwamusasudde, abala ennaku zange ez'okunsasuliramu nga zituuse. Najja n'abuuza mwamusasudde, ko namukadde ye twamusasudde. Awo batandika ne bakuwa emirimu. Mutabani we n'amugamba akole kino alongoose wano, njagala nsange nga yalongoosezzaayo. Ne mu miti bano balina ennimiro, ne mu miti aba ayagala ogenda olonderondeyo ebigundi ebikoolakoola ebyagwa ku miti obironderonde, emiti nga mingi ate. Ne ŋŋamba naye bano kiki kye baliko? Kati kola we nagaana n'annangira essente. N'aŋŋamba tukuwa ssente nnyingi, tukuwa intaneeti,
olye emmere, kwebaka bukyali kubanga babagamba nina okwebaka nga bukyali, nina okulya emmere ssaawa emu, babagamba ssaawa emu nina okuba nga emirimu giwedde oba weekiri tewali kikola nnakwebaka. Wakampani bwatyo bwe yabagamba. Naye omukazi anfuukidde ekizibu. Omukazi anfuukidde ekizibu. Buli mwezi akaaba. Buli mwezi akaabira ssente. Buli mwezi akaabira ssente ze bampa. Zisigala zimuluma kuli ku mutima. Zisigala zimuluma kuba zikaabira nnyo okufa obufi. N'olwokuna wano eno mutabani we yamugamba ayagala kugenda kuleeta ssente zange mu bbanka bansasule kuba balina kunsasula nankya mu Mande. N'amugamba ayagala bagende baleete ssente zange asasule. Omukazi n'akaaba, omukazi n'akaaba, omukazi n'akaaba, maliriza okukaaba n'agenda mu buliri ne yeebaka. N'ekyenkya teyakirya ku olwo ne yeebaka. Kati ate ndowooza enkya ate bwe banaaba bazimpa anaakaaba gatya? Mukazi akaaba. Buli lwe baba bagenda okukusasula lw'amanyi okukubira buli omu batabanyi be bonna, alina batabanyi be 3. Ne yandeeta yalina okunsasula. Bonna n'abakubira ne bajja ne babeerawo bakaamwana, abaana baabwe bonna ne bajja ne babeerawo olwo ne bampa ssente ne bazinsasula. Nensayininga wali era namukadde asigala akaaba. Kati neebuuza oba nkole ntya? Baba bantutte okusayininga nnemereyo ku kampani naye ate mbadde saagala kukyusa ate kiyumba. Buli kiyumba kirina ebizibu byakyo. Mbadde saagala ate kukyusa, ate njagadde nkolewo wano eno. Owa kampani ne bwe nnaamunnyonnyola ayinza n'obutampulira. Ayinza obutampulira kubanga nze mbadde njagadde at least oba mbakangemu wano eno ng'akaaba mbagambe ssente ziba zibaluma muzizeeyo ku kampani. So that's why nsabako ku magezi go Kadama TV. Nsaba ku magezi kuva eri gy'oli. Njagala mumpe ku magezi mmanye kyenzizaako kubanga omukadde akaaba, ssente za bikolimo zino zenkola. Kuba kati kwateese n'okumbuuza ssente z'okola wano nga tebanaana zinsasulawo guno omwezi tebanaaba gumpa, naye juzi wano abadde ambuuza kuba kuva lwe najja wano eno akimbuuza, n'ambuuza ssente z'okola wano ogenda zikolamu ki? Ogenda zikolamu ki? Ne mumugamba ze singa mbadde ssente nga sirina kye nzikolamu. Era singa bwe muzimpa singa nzitereka, singa zisindika Uganda. Mmwe lwaki mwangula ku kampani nga mumanyi ssente mugenda zinsasula? Nange that's why nkola ssente zange ne mmala ne zisindika e Uganda. Nga bwe ntyo bwe mugamba. N'angamba oli eyaliwo kuba yali ye afuna 16,000. Omuntu eyakajja munene. Era ne gavumenti yandituyambye. Ebintu ebyo manyi ono alina experience yalina okufuna 17,700 muno mu Jordan. Ekintu bakitwala omulundi gumu bagambe nti buli mwana afuna ezo ssente zeezo kubanga emirimu gy'abalala tegyawuka. Oba wakolako oba tewakolako tewali mulimu gwawuka. Omukazi ng'ambuuza ssente z'okola wano ogenda zikolamu ki? Oli yabagamba agenda zikolamu ki? Agenda zizimbamu nnyumba. Yabagamba agenda kuzimba nnyumba. N'ambuuza ewammwe mulina amasannyalaze? Ne mmugamba tugayina. Nti oli baali bakozesa katadooba. Kati ne neebuuza Munnayuganda afuna atya amaanyi agasobola okugamba bano abantu buli ekyewaabwe bakozesa katadooba, ewaabwe balima, ewaabwe ng'ono omukazi abinnyonnyola byonna omuwala bye yamugamba. E Uganda tetulina masannyalaze. Naye nga omukozi ozze kukola mu bantu bano tobamanyi tebakumanyi. Lwaki oba obabuulira ebikufaako byonna? Ne musula mu nnyumba ya ssubi. Byonna n'abibagamba wano. Omuwala baŋŋamba baali bamuyita kuba namusanga nawo by the way. Namusangawo naye nga tasula wano ng'ate asula wa mutabanyi we oyo eyandeeta. Yamalawo ennaku 2 n'agenda. Nze n'andekawo nga bwendi nga bandeeze. Baali bamuyita Sise oyo omuwala. Naye yabanyumiza buli kimu. That's why nange baba tebaagala kumpa ssente zange bulungi. N'ennimiro ng'alima
ng'agenda mu nnimiro n'alima alabirira embuzi biki. Nze ebyo bye nabigaana ebyokulima ne bagamba simanyi kulima era egyo emirimu tegiriiko. Omulimu gwe sigukola ogutali mu contract nti tulina okulima. Kyo sikikola nabagamba nakukola mu nnyumba okulima nedda swala bikola ne mbigaana. Kati ye kwe kuŋŋamba gwe amaanyi g'olina gasinga ag'oli eyaliwo. Omukazi nga mukambwe bulala mukambwe yenna nga tafaananika mu feesi gasinga ag'oli eyaliwo. Oli eyaliwo nga yali akola ate nga tumuwa ssente 160. Ne mugamba nze mukubire kampani mubabuuze oba size ezo ssente ze nnina okufuna. Namala wiiki nnamba nga siri ku intaneti nga banziggyeeko. Naye ate lwakuba nali nabbaako oli mutabanyi waliwo eyajja n'asuulako wano eno n'ajja nako. Ne nkabba ne kabeerako ku ssimu era nga kajja mpola mpola. Balaba sibanyeze ne bamala ne bagizzaako. Naye nga bantu babi nnyo bano abantu ssente bazikaabira nnyo amaziga. Bano abantu baagala nnyo ssente. Ssente ze batuwa zibaluma. Kati nga nze wano wendi ssente ziruwira ddala omukazi zimuluma nnamukadde kyokka ng'ate si yazinsasula mutabanyi we yazimpa. Alabira ddala nga bampa oba ki oba bulamu bwe bali mu kumpa simanyi na kumanya. Omukazi ayagala ssente n'okusinga ebirala. Okola emirimu kyokka amanyi yakuggya ku kampani nga balina okusasula. Naye n'oyagala omwana w'omuntu akole omwezi guggweeko ate ssente ozikaabiremu ng'ate ng'abadde akola okufa obufi. Bwe bamala okusasula emirimu n'osooka okola emirimu n'omugongo nga gubulako kweweetamu. Naye nga bano abantu nze neetaaga ku magezi mbagambe ntya mbakangemu mbagambe munzise ku kampani nkole ntya. Kuba neetaaga ku magezi kubanga nze binsobedde n'okunsobera. Omuntu akaabira mu ssente zange kati ssente zifuuse za kisiraani. Buli ssente ze nkola za kisiraani.